tutuuka mu kivulu munnange tuyingira Suna Ben ayingira ku stage mu kuyingira ku stage akuba vibe ayogera vibe bannange amanyaga ge mwasize mutemwasibye munabatuliza ababuzaako siri mulala yenze Suna Ben mtanu wa mchala Kayondo nantagwa bwominga kakuba kagena mlojo msajja kulaba chala ko jawe Kampala ku 10 katonyeze 5 bukede fama ready embubu tikizi kale omusajja yanye bigambo mwa munnange mukulanya nasoka nalanya nagabana abantu begomba mubale kujja kuyingira mubale kwagala ne litori yange lino waliwo litori yange lino balita DJ Kawesa bale daga amasanyalaze negagena negakuba abantu wonna kati munnaye nga omanyi ngo munena koneddemu kukyalo wabawa abazalawa era wabawa abasiima ate wabawona abanyiga bannange omusajja okuva we yantekako ekigambo ekyo litori yange lino bannange mwebale ddiwagira na ddiyagala litunda masimu wane gomba n'ebirala bye litunda muliwagira ennyo liganda lyange omusajja okuva we yampa oba yantekako kigambo ki abakazi banjayanira teri gwe ngambako n'agaana abamu babitwala nti byaddala abamu babitwala mbu byaddala era abaana bennina munene nakwaffe tuli baganda titubala baana nandi bakugambye nayo yinza obutabampa bannange Suna Ben kyankoledde oba tusibire mu peya oba ogenze wala naye munnaye tinina peya bwezi ate naddala munnange si eno gye ndi sibe balaalo nambi baba kwagala nnyo ayiwe muganda wa Suna Ben abanda yatikikikuro obitegeera naawe olulimi obitegeera gambye bafiirawo nnyo kale nsajja kikuba endongo kijikuba omusajja akuba endongo atukuba endongo abantu yali ajjukira teri oyo wakuba n'atajjuza ekyo kimanya ago mateeka endongo agikuba ajjuza abantu kikaali kiramba endongo emala eggwa ngenda ewaka nekubisaayo buserefi ngenda ewaka nedda neŋŋamba nkyeka kyadde kirooto nziramu okebera mu ssimu nga ndaba yenze waite ennaku 2 mukubira Suna Ben nali mayita genda kukwata nakwata essimu yange elo muto wange kyekiriwo neŋŋamba tubandiza ku Brown Skin Events YouTube channel amanya gange nze Hashimwe MC Kampala's Brown Daddy lunaku olwaleero ndiko eno walamu naye nga nyongera okujjukiza munnange gwatandaba ku subscribinga just do one thing subscribinga sharinga commentinga tumirako bannange nnyo bensinga okwagala bakadaama mugamba mutya mwebale kwere kubba ka wifi ka baba ne mujja ne mutulaba namwe aberekereza kaddata kamwe ne mugamba yotegeko kaddata tulabe ku kumbozi za Brown Skin Events kyakabi mbagala nnyo mbagalira ddala ngawe mukimanyi nti twasalawo kubanoonyeza emboozi mu buli ango mu buli field mu buli oba entertainment oba byannaku oba byassanyu ffe bwetuli okutuusaako embeera yonna nga bweyina otambula onakukwayonseziddeko eno gye bayita eggomba egomba eno abamanyiyo gye tuli side eno wantu walungi nnyo mbadde situukangayo naye mukama nyambye nentuukayo nina omusajja ono bamuyita DJ Kawesa gwatamanyi DJ Kawesa osobola omunoonyawo ku TikTok omusajja ono wamaanyi nnyo era abangi bamuyita muganda wa Suna Ben ensonga kimunoonyeza tumanye baddala muganda we oba byalwali oba bya bulimba nammwe abali eyo nga mumuleetera abaana ba Suna Ben mukimanye oba babe oba si babe Mr. Kawesa tukwaniriza kale ssebo nali bulungi sina buzibu ssebo weeyagala ndi mulamu bulungi nnyo ebintu olya byali bimbuze ddinga wondaba kekanyiriro kendaba ekanyiriro kolaba Mr. Kawesa mbadde nsaba weeyanjulira abatulaba obabuuze nako abatulaba mwenna bannange bassebo ne bannyabo mwasiibye mutya mujebaleko gye mutuusaako engalo amannya agange yenze Kawesa Ramadhan erikola sente DJ Kawesa tiimu Suna Ben Gomba mwina ne tiimu eya Suna Ben esebo mukalakata ebinyanyanyanya side eno abakalakata ebinyanyanyanya era Suna Ben waba agenda kujja eggomba tamala kujja ng'essimu tamaze ginkubira nze nganze akuya nagamba owaye tujja owaye kiri kitya negundi wano wali watane bwewati konze jangu oba tojja kiriya ndi agande wanti vibe weri teriyo vibe weri oba teriyo konze salako busazi enjiri ebunye ekyo kimanyi twakwata bendera twagikwata mujja tulya gye mwajja akati kakati DJ Kawesa endongo eno giyingiramu otya
endongo eno mu kugiyingiramu lwakuba ebiseera byange kale mbadde ninako gyendi nga ne ku mitimbagano oluusi sirabika bulungi mbadde ninako ebintawanyatawanyamu byemmaliriza naye kati kenazze nzijidde ddala era mugenda kuba mundaba bulungi nnyo endongo eno mu kugiyingiramu kadde kaali kawanvuwanvu kuva we nava mu ssomero eyo nali waffe katono nnyo esebo nga tunaba kugenda mu maaso ene gomba gye tukusanze gy'owangalira oba gy'ozaalibwa egomba eno si gyenzaalwa gyenzaalwa nzaalwa ku kyalo kye bayita Golo Mawokota Golo ku nnyanja eri ku mwalo ye waffe gye banzaala kati munnange nali ndi awo nga nvuba ebiseera ebyo twali tuvuba naye nga akasente tekalabika nga wobitegeera embeera sinungi oli mu lunnyanja mutuufu ndi muzibu nnyo omuntu bwakusanga tayinza nakukirowooza mbu ndi mu lunnyanja ndi musajja muvubi munaaye mbadde nkunyumiza akadde ne katuuka nenvaayo ku kyalo mukadde nankakaaka mwana wattu munnange sente tezirabika bambi munnange sente nnyanja abanno bafo balaba bagwa mu mazzi bambi munnange vaayo mwana mukadde nanjiyiza akalimu eyo bayitayo Kibibi Butambala kadduuka nali nkola mu dduuka n'omuvuka bamwita mwami Yasini nkutumiddeko nnyo Kibibi Yasini kwamira Vubya yali mukama wange yali ankozesa kati mukubanga munnaye ndi ku dduuka awo nga ndi mu kukola waliwo kalayibulala akatuli okumpi awo nga kasala obuyimba naye nga nze ndi mu kupima sukaali buwunga naye ng'ebirowoozo tebirina ku bino bansaba kiro mpaayo emu kitundu ngeno ndi mupima wendigidamukko abantu ne bagamba no kasoma oba waawa yavuddewa nga musanyufu nesebo nga omuzimu gukuyita ng'omuzimu gumpita ne ng'aba nange ekirooto ekyo nali mbyagala mbeere dijje munnange akadde ne katuuka omusajja oyo waliwo omusajja eyankwatako eyali owa library bamuyita Muyanja Douglas ab'Ekibibi bamumanyi bamuyita DJ Daga nakwatagana naye bulungi nenjogera naye ng'omuntu musajja teyankaluubiriza musajja n'atandika okunjigiriza kompyuta mu kutandika okunjigiriza kompyuta nemba mwesimbu nnyo nemba wampisa nemba mukkakkamu ne tukwatagana n'omusajja oyo n'anteera omulimu kati by then wayigirira nga oli kuyigiriza oyo Mr. Douglas eno wali okulya wali ovuddeyo gye nali nkolera Ekibibi nali nkyali Kibibi naye ng'ebirowoozo nga wenkunnyonnyodde tebiriiwo mu dduuka wali eri obuwunga ne sukaali ng'ebirowoozo biri wali we basalira obuyimba wali eri jjukira yali atuliko kumpi kufuna kati nga munnange ebirowoozo ndaba nga biri wali ku kya music omusajja oyo lumu Douglas abazze okutugulako sukaali ku dduuka lyaffe eryo we nali nkyakolera njogera naye mugamba mukama wange Daga sikumanyi nnyo naye bambi nkwagala nnyo nkubira obuyimba nga bulimu mikisi bambi n'aseka nnyo n'aŋŋamba wavaawa ne mugamba nze sijja kulimba siringa bano abalala seekweka ndiwe Golo ku nnyanja gye navudde omusajja ono gye yanzije gwe bayita Yasini essebo kati bwoto n'otandika Daga nalanga okuyigiriza bwentyo nentandika Daga nampa omulimu mukumpa omulimu kati eno nenvaayo Ekibibi kati Daga yaŋŋamba ekintu kimu naŋŋamba omukisa weeguli naye mbadde njagala obeere muntu mulamu omanye n'ekyakujja mu kyalo okole ekyakuleeta ansuula mu ttawuni bagiyita Bulo Butambala Bulo oba owulirayo 2013 2014 nakwata Bulo nemba kuba ekidongo okuguse nga ndi kafulu mu kusala buyimba buno buki nga era mutabigomagoma bwe bityo nga tewali ampunyamu essebo nga ndi muzibu nnyo kati munnange olwava mu Bulo nali nkolera Douglas Daga olwamukolera nange nemba mwesimbu nga bwe yaŋŋamba baba mukama wandeeta eno ko mu katawuni ak'ekifampa eno ntambula nange olwo nkozeeyo ebyange nali nga ngula ebintu nga ntereka mpola ewaka ntereka kati nange nekyavaamu ne ŋŋamba kansooke nnoonye ettawuni nange neekozeseeko kko nga nze omukisa gujja ntambula ngwa mu bana ab'Eggomba mba naakatuuka mu b'Eggomba sinnafuna na nnyumba gye ŋŋenda kukoleramu omwaka ogwo gwali omwaka 2015-16 mba naakatuuka bwe nti nakapaakinga piki nina omuvubuka gwe nali naye baali bamuyita Kasagga mu Bulo wa booda
mbanna akatuuka muno olumava ebulo okujja katundu ke bayita Kifampa nga waliwo abazigidde oba mwali muyitamu byamu nava mu bulo nga mukama wange yali ankozesa nga we mukunyonyodde eddaaga yali ankozesa nga nange njagala nkole ebyange noonya akatawuni nga saagala muliraana omanyi aba library tetwagala kwerumba batuyita tontabaala nange sikutabaala era we mmanya mbu mukwano gwange gundi yali mu katundu gundi simuyingirira kati nagamba mukama wange ono ke yampa omulimu nina kugenda walako ko sijja mulumbagana munnange ngenda ngwa mu bana ab'eggomba mu kutuuka eggomba mbanna akatuuka bwenti ndi ku piki ngenda olaba bambi waliwo ekikyala kyali kikulu mu kkono kigamba neera basuuna beni azze suuna beni bannange wuuyazze nengamba suuna beni eno ate suuna beni munnange ekyavaamu mukama nannyamba nenfuna ennyumba nenjipangisa era nakati mwenkolera mwempangaalidde mwenkolera mwenfunidde abaana bennina benja okunyonyola mu maaso ko kaawo abakyala bo lukunkumuli teri gwogambako bambi n'agaana nti buli omu alaba muganda wa suuna beni kakati omukyalo oyo gwogambye mukulukulu yakuyita abasuuna beni like yali omuntu asoose okukulabiramu ekyo ekifaananyi omukyalo oyo alayika yeyanteekako amafuta kuba nali simulabangako yali wa hoteeri n'agamba neera muvuuka yafaana suuna beni kati neŋŋamba yo mukazi ono kwe kusalawo nange neŋŋamba kansooke ŋŋendeko mu kawoteeri awo nfune ku kyokulya nga nsiri bulungi bambi omukazi n'andaga omukwano n'aba musanyufu bambi ssebo gyebaleko olina omuntu gw'onfaananidde kati nga nawulidde agamba suuna beni ne mugamba mutegedde gw'ogenda okugamba ko ye naŋŋamba ani ne mugamba suuna beni bambi oli muganda we nga mufaanagana konze ne mugamba ndi muganda we naye nga ekituufu bannaffe abatuwuliriza n'abatulaba ku kamera yaffe suuna beni bambi siri muganda we abula mwagala ng'omuntu mukwano gwange mwagala ku mutima gwange olw'ensonga suuna beni oyo buli wajja eggomba naba nga alinayo shows agenda okuba nfuna obudde n'entula ne suuna beni mu mmotoka nabaako byambuulirira suuna beni mwagala nnyo era suuna beni yonna gy'oli big up bro I love you so much kakati otandika nawe okweraba mu kifaananyi kati munnange ntandika nange ojjira ne ŋŋamba naye suuna beni ono kankope nange ebintu bye bya suuna beni munnange ntandika okuteekateeka muniko nange obuyimba we mbusalaasala nze nsala buyimba bwa flash CDs memory cards n'ebirala ntandika nange obuyimba oyagala kayimba ki tukaseemu ekigomo bade tukasaamu nga tukasabula bannange nekikwatira ddala paka na kati era abantu beena bambi abasinga bamanyi ndi muganda wa suuna beni era n'abaana mbafunyeeyo bangi abakwatagana ku suuna beni kakati DJ Kaweesa kakati mukumala okulabira mu kifaananyi kya suuna beni like tewatandika gwe ng'omuntu kutandika kuwulira maanyi muli natandika okuwulira amaanyi kuba omuntu gwe baali banfaananyirizaako nga ndaba muntu w'amaanyi muntu munene ate muntu alina empisa talina buvuyo bwonna bwakola nange neŋŋamba kebagamba mbu nfaanana omusajja ono naye kamufaananire ddala n'ebikolwa bye okuleka ebyokulya akantu ko sikalya naakenge sikakomba ndi musajja musiraamu naye nga suuna beni mwagala nnyo obulamu bwange bonna naye akimanyi kakati kati oluvannyuma ennyo tofunangako booking yonna oba muntu akunoonya like n'ogendera mu kifaananyi kye obudde buno bidongo bino bye mukuba oli mutuufu waliwo omuntu yali ayagala okinyingizaamu naye obuzibu obuliwo suuna beni oyo mwagala nnyo saagala kukola kintu nga nkikola nga neeyita ye abula njagala nkole ekintu nga nange nzimba kaaliya yange nga so si kugamba mbu nze suuna beni naye nga ate sinze omutuufu olw'okuba mufaanana esebo kati ekituufu kiri ntwagala kuyingirira mirimu gye bulandi ye kale nga ye ebintu suuna beni byonna byakola katemba gwalina okukuba endongo nange mulina naye obuzibu ninaku kale emirimu gyange gye nkyakwasaganya sinnafuna budde bujja mu kunoonya kitone kyange kituufu ekitone nkimanyi nga nze era nkirina nti ndi munnakatemba era ndi DJ naye sinnafuna budde olw'ensonga nina bye nkyakwasaganya emirimu gyange gikyammalawo kakati luvannyuma awo ng'otandise okunaawe okubeera addicted ku suuna beni ng'owulira naawe omwagala era oyagala kikyakola otandika omunoonyako oli mutuufu mu kutandika okumunoonyako suuna beni saamunoonya gamba mbu oba ŋŋende Kampala mbu mumunoonye nga bano abanoonya abantu
kati munnaye nalindi awo Ssuuna Ben abantu abasinga bajja banne tugende wa Ssuuna Ben atuguzeyo akasimu tugende wa Ssuuna Ben abantu abasinga bampitali erinnya eryo kati munnange ziba teziri busa Mukama agenda aleta Ssuuna Ben mu kitundu kino kyendimu Ssuuna Ben atambula n'omusajja bamuyita ambassador wa Big Talent omusajja oyo wakaalo kaffefe natuli bannakyalo tuzala ku kyalo kyekimu omusajja oyo mukubira essimu mugambo waaye ddala mugenda kujja aŋŋamba kituufu tugenda kujja weetegeke omusajja omulabeko ko wali wamuŋŋamba doyagala mulaba weetegeke omutima ambassador wa Big Talent mwamanyagana mutya omusajja oyo twasomako naye mu kibiina mu ssomero lyerimu wa ku kyalo kyekimu lwakuba ye munaye nga omanyi omukisa gw'omuntu guba guli waggulu Katonda yamuwanika era yatambula ne Ssuuna Ben bamuyita Serugoddeewo kati lwakuba ye yeetuuma ambassador Big Talent essebo kati mugenda omwokyako kasimu mugawaye mujja nkugambye ku olwo nagamba n'omwana gwenkola naye annyambako zaali ssaawa 12 ne mugamba tuggalewo naŋŋamba ate kiki ne mugamba omusajja agenda kujja ow'ebirooto byange tuggalewo ko omwana naŋŋamba olunaku lwali lufu ku olwo saakola nakola olwo nagamba bannange ku olwo omukisa ogwo wegunsuba kati munnange ziba teziri bukusa Mukama ng'aleeta omusajja era bannange Ssuuna Ben yatuuka ssaawa zaalinga 6 kitundu gwenga omuswamidde amuswamye nga sinayingira na munda njagala Ssuuna Ben mulako gwasooka n'omulaba yagalaba mmotoka yo njagala laba Ssuuna Ben mmotoka yo nali nziraba ku mitimbagano kati ne ŋŋamba munnaayo omusajja ono sigenda kuyingira nga sinnamulaba ziba teziri busa omusajja nga apaakinze nkubira omusajja gwali naye gwe bayita ambassador Big katono nnyo kati kyembuuza nti before nga tanaba kujja kukola show katundu kwobeera tewamunoonyako ku mitimbagano biki emitimbagano nali namunoonyako nga musaakinga naye nga sifuna budde butambula nga mulabako waneeno nga mpulira mwagala ndaba embeera ne nga bannaayo omusajja ono naye nkoppa n'embeera sitayiro ye yonna gye yeeyisa era abantu bo baŋŋambye weeyisiza ddala nga ye empisa zaalina kuleka mulimu bye sisobola kumanya biri eri Ssuuna Ben kyoba omanya embeera ze zonna ez'akatemba Ssuuna Ben munakatemba Ssuuna Ben DJ Ssuuna Ben muyimbi muzinyi byonna muzibu nnyo nange byonna buli kyalina nange nkirina kwegamba naawe weezimba nga ye ninga ye era singa nalinga abantu bano abeeremera ku bantu abeesiba ku bantu nandyesibye ku Ssuuna Ben ate era naye yakyogera nanga ne kasajja gwe ng'onfaanana yakiŋŋambako kati munnange yo tuvuddeyo ajja ntuuka ku mmotoka omutima gunkuba twane nga bannaaye wano omukisa wengusuba wano kati nnyimirira aneetegereza bw'ati agamba guno okusajja mutima gwe ndowooza yatunanaga nomuvubuka nfaanana ono waawa mutuukirira musajja oli ambassador era bambi abantu mulimu ku nsi abantu abalina emitima emirungi ambassador Big Talent yankwasa omusajja ono naŋŋamba ssebo omusajja oyo ono bulijjo gwonkubireko essimu ng'oyagala mukulabire yono gwe bayita Ssuuna Ben yono nenyingira ne munda Ssuuna Ben yagamba wabanga omumanyi ambassador omuvubuka oyo obanga omumanyi mugamba jjatule no mmotoka munda omutima ne gugira twane nga nfudde nange omukisa gwange yankwata bugalo nga nkankana engalo ne zituyana n'otuyana Ssuuna Ben bannange neŋŋamba omusajja musanze ne twogera naŋŋamba nedda teweetonda nnyo ndaba otidde tontya ndi muntu nga ggwe buli kyokola nange nkikola ndi muntu nga ggwe totya nemugamba bannaaye mpulira bimpeddeko nga nze n'omutima gugira guti nkankana ndaba nga kiringa ekirooto ndaba tekisoboka ndaba kisobose munnaye kyavaamu omusajja ne tugenda nga tukwatagana omusajja ne tugenda nga tuwuliziganya nampa n'ennamba y'essimu mukumpa essimu ne mugamba naye obuzibu ate nnyinza ogikubaka ate n'oba nga togikwata naŋŋamba essimu nze agikweweeredde nze kennyini onkasi ogikuwako nze neŋŋamba nedda naŋŋamba Ssuuna Ben essimu tonkase kugimpa tonkase kugikusaba essimu gwe tonkase kugikuwa njikuwadde njagadde kitegeeza mba nja gikwata kati munnange ziba teziri busa wayita ennaku 3
oba nina kembuuseemu kono nsonyiwa kankazeeyo tutuuka mu kivvulu munnange tuyingira Suna Ben ayingira ku stage mu kuyingira ku stage akuba vibe ayogera vibe bannange amanya agage mwasize mutye munaabatuuliza ababuuzaako siri mulala yenze Suna Ben mutanu wa mukyala Kayondo Nantagwa bwominga kakuba kagenda mulojo omusajja akulaba kyala kojawe Kampala ku 10 katonyeze 5 bukedde fama ready embubu tikizi kale omusajja yanye ebigambo munnange mukulanya nasoka nalanya nagabana abantu begomba mubale kujja kuyingira mubale kwagala ne litori yange lino waliwo litori yange lino balita DJ Kawesa mubale daga amasanyalaze negagenda negakuba abantu wonna kati munnaye nga womanyi ng'omunene akoneddemu kukyalo wabawo abazaalawa era wabawo abasiima ate wabawo n'abanyiga bannange omusajja okuva we yanteekako ekigambo ekyo litori yange lino bannange mwebale ddiwagira na ddiyagala litunda masimu wane egomba n'ebiralala bye litunda muliwagire nnyo liganda lyange omusajja okuva we yampa oba yanteekako kigambo ki abakazi banjayanira teri gwe ŋŋambako n'agaana abamu babitwala nti byaddala abamu babitwala mbu byaddala era abaana bennina munene nakwaffe tuli baganda tetubala baana nandi bakugambye nayo oyinza obutabampa bannange Suna Ben kyankoledde oba tusibire mu peya oba ogenze wala naye munnaayo tinina peya bwezi ate naddala munnange si eno gyendi sibe balaalo bambi baba bakwagala nnyo ayiwe muganda wa Suna Ben abannaye obitegeera naawe olulimi obitegeera gambye bafiirawo nnyo kale ensajja kikuba endongo kijikuba omusajja akuba endongo atukuba endongo abantu yali ajjukira teri oyo wakuba n'atajjuza ekyo kimanya ago mateeka endongo agikuba ajjuza abantu kikaali kiramba endongo emala eggwa ngenda ewaka neekubisayo obuserefi ngenda ewaka nedda neŋŋamba nkyeka kyadde kiroto nziramu okukebera mu ssimu nga ndaba yenze waite ennaku 2 mukubira Suna Ben nali mayita genda kukwata nakwata essimu yange elo muto wange kyekiriwo neŋŋamba ne bannange omusajja ono essimu yagisevinze ne mugamba ontegedde naŋŋamba ne munnagomba waki tonneesiga nkutegedde ssebo okuva olwo omusajja oyo bannange essimu n'agisevinga era nze nkugambye teri lunaku lwajja lwagenda kujja gomba naye mba nga sitegeddeeko ne waba taze mu kitundu munnyini ankubirako waye gyebaleko nno ngendako Suna Ben mwagala nnyo muntu w'abantu era Mukama eyatonda Suna Ben simanyi kyabaakuwa Mukama yabaakusasula olw'empisa zo n'enneeyisaayo naffe abantu bawansi tulabanga abantu naffe tuba bantu naye Suna Ben yonna gy'oli big up nemanye ebisa ebisinga basereebu bano nga batuuse like ku bantu bano ababaagala abamu bagyewulira abalala n'abeera down to earth n'ayagala abantu kati gwe ng'omuyintinga omusajja no wali osuubira okweragira oba okwematirirako oba wali osuubira bijja kubeera nga bubyali nali nsuubira okusooka okusinkana Suna Ben nali nsuubira nga mmanyi agenda kumboggolera okutegeera nga omanyi omuntu ali waggule nga mmanyi agenda kubeera abo bayaaya abo masembeze era okitegeera ne bambi yagamba yamubuuza ambasada omuvubuka oyo oba omumanyi muleete mu mmotoka gy'atuule tunyumye naye kitegeeza Suna Ben talina mutima mubi talina mutima gwewulira era ne mabegako waliwo bisitole ebibaddewo ebyo ebyennyumba ye mukyala byali ayagala otwala ali miraba naye ate nga ndi walako nga sobola kuvaayo kuteeka mu ddoboozi commentinga naye nga nina ebinsumbuwa nga sisobola ne mukadde waffe n'atufaako kawumule mirembe kwegamba munnaye nali era siri wano nga ndi wala eyo saasobola kugenda kuziika naye namukubira kasimu ne tunyumya naŋŋamba munnaye mukadde agenze naye nsaba yonna gy'oli byomaliriza byonna bikutambulire bulungi nange munnaye eno gyendi si birungi ne muteerako n'amabugo Suna Ben mukwano gwange ne mugamba muganda wange nsaba nsonyiwa sisobodde kujja nange ate wali buzibu naye mukadde agenze mukadde yonna gy'ali Mukama amuwa ekiwumula eky'emirembe. Amina. Kakati abantu bana bazinga bakulabira mu kifaananyi ekyo naddala ebikyala ate ne Gomba wali ebikyala ebira wali abalaalo wali abanankole abanalwanda bannange ekiri awo bannange kibeera eno nze simanyi na kumanya ku bantu abo bayitirivu nnyo ate sibe balimu kana gundi okusuna jita wano otegedde sibe balimu okusuna jita
bannange basuka bususi kitabuka kati bakazi bano badde omalangako nabo otya mu kifaananyi ky'okulabya Musuna Ben okuga andi kati obudde buno nga nakugaye muganda wange sikyennyonnyolako kati obudde buno wenfuna kasitoma ajja kugula jjukira erinnya tebakyalimpita naddimu teri akaweesa bagambe Wasuna Ben tugende Wasuna Ben yabaatuguza kati munnaye gwoba oguza ono naye ng'ebirowoozo olaba nje baleka essimu ya mmeka eyo mewere kadi eryo girina nteraako obuyimba olaba nga bambi ebirowoozo bibirina kibikuba obuyimba obumuwa abantu abo munnange eno ndi mu kirombe kyabo kuba bambi abavubuka abali eno gye bali naye era nga tebasikiriza naye kale mulimu omuntu gwolabanga nere endabika tofaana kubanga oli wa mukyalo endabika yange simbi olwokuba weewuliranga Wasuna Ben kati n'endabika obweno gigatta mba nina okwambala obulungi okwefaako neefaako ate munnaye n'omukisa omulala bambi gwazze waliwo munnaye abantu bange eno bennafuna bansondera ne bampayo ne bangulirayo akamotoka kirungi ekyo kongola sebo si basajja musajja bakazi ate nkwata bakwate oba binula bulungi jukira beno nga wenna kunyonyodde bo bakusuna gita tugezaako bikalwa kuba ku video eno kubako abaana bangi bakusuna gita oba ogitegedde wentegedde era nali alaba agitegedde kati munnange ensonga ezo oba ozikwasaganya bulungi ekitegeeza sebo bakuba wasuna bulungi gita oliwo gisuna obulungi jukira oli mutandika amaaso gali bwe gati ologenda amaaso gatandisa okugira abanga omuzimu gukutte abanga akubiddwa amasanyalaze era munnaye ogenda boogera mu lulimi lwabwe jjukira nze ndi muganda batandika ayiwe oba ayiwe nagamba oba kyekinga gwe oli mu kusuna ayiwe tata wanyita gatahangamiza izina lya Yesu kwegamba kyekyo munnange nali simanyi nsonga ezo naye waliwo omu gwe nafuna oyo ekya woteeri ekyo ekyaŋŋamba neŋŋamba ekintu kino nina okukibeeramu bambirayo tekyagaana kyekyantendeka ensonga ezo ffe munnange eno gyozze bambi oli muvubuka mulungi kankunnyonnyole ffe nedda abakwata bwe bati so si kupakuka nsonga zipakukira konzi baasi tiyatende kusuna gitera ndi muzibu nnyo naye basobola n'okupangisa abali abakwagalamu si bonna mbu nsobola okugendayo abantu bange abo jjukira bw'ofunamu naddala ekikazi nga kiri eyo bweru kiri mu Europe oba kiri eri mu US ekigga waayi passport visa byonna mbikozeeko girinnye ate kati nze obanga agenze ku pulo ate kati nze atali mwana wa ssomero mbu bagenda kuŋŋamba lwaki enkya tewasomye siri mufumbo sirifa baserebu tetuwasa siri mufumbo siri mwana wa ssomero mbu nfugibwa okwatamu ebyangu ate nkugambye n'ennaku zino eno ndakuba zisagala nnyo postinga bintu byange ku mitimbagano abantu bange gaye bangulidde Markex banaye ekisokere abantu bano obakwasaganya okutuuka ku extent nti basobola okusondera ne bagawaayo tumuguliremu akamotoka beekolamu bo nga mulimu oba buli omu omukwata mu ngeri yenaakuwa kyakuwa anti omuntu yenna akola ekirungi asasulwa gwe obudde buno buli wonookola waako omulungi ojja kwagalwa ofolowingibwe osasulwe kati obudde buno nze okukola emikolo egyo nkola simanyi mbu bannaasasulwa naye munnaye oba oli awo n'okaaba ekizibu gye baleko nfunyemu kajjamu akankutemuko mbadde njagalayo milioni nga 3 oba kale either okay kangeze milioni nga 3 oba milioni nga 5 bambi munnange osabye milioni 5 nga siziweza naye mbadde nsaba kankuwoleyo milioni 3 onoza kati awo benjagala nzeera naye kati abawe bati abali mu leve eyo ekwata milioni 3 nezikuwa tebaba bakaaba ndi ate saagala bakaaba basajja saagala baana basoma okikakasa ate kati nsobola okulimba amanya ndi kati nsobola okuba munnaye engeri gy'osunamu ejjita nga owunziko gisunudde n'embaaba nno era n'abo kennyini abansondedde emmotoka si bakaaba basajja nkugambye ab'eggwanga eryo ffe eggwanga lyaffe abaganda naffe gye tuli naye ate eggwanga lino zibu era omuntu ananzija eggomba mpozi ng'onoonsigukulwa n'ambazzi bazibu ekisooka boogera oluganda lwenjogedde olutegedde obudde buno obutale bubaayo kyogamba ebikazi ebinyalwanda bitakusente kisinziira enkolayo gy'okolamu emirimu oba okola bubi ate bagamba abasajja baabwe aba tribe si balungi mu nsonga ezo kituufu siina bukakafu nze mmanyi byange abanga ago bennyana ate ensonga wozikwatagana obulungi kimala ne kibeera bulungi kati munnaye mbadde nkyakunnyonnyola nali ndi awo nga nfunzaayo omuntu wange omu mulinamu omwana
mulinamu omwana mulalo kikazi kiralo nkinamu omwana nkinyonya ne mugane mukwano omanyi anze nkoyo tambulira ku bigere na ku boda nakoowa ate kati kyali kyevuga yali teyevuga nandi obusobozi abulina alina ente bisatu ente bibiri nkuwulira kati munene munyonya mukwano nakoowa otambulira fofu enkuba nzija oluse wokulabako nze no ogenda okumpa aga terinda muko katono mara okwesi mbikoye kati tukole tutye munaye musajja wange kikuru sagara kurumya ne muganzo obuzibu bwenina nkukolera ebintu ebirungi nange njagala ondagembu tuli kimu nange njagalako ku omusajja yagala kuvuga ate yagala kuvuga motoka ayiwe wane muzina rege konze kyenjagala ono we nakimugamba nina bangi nze sekweka nakigamba ono nakisikisima nekigamba noli buli omujukira mufunza lulwe balinga bameka ati mbalina gambya mbona abakazi basuka mu 10 mbalina twafadda natogera Luganda sikubeerako nze obanga oyogera Oluganda nga tukutulwera ffenna kati abantu abo begambye 10 emmotoka abagisonzeeko abantu 5 omu yampadde jukira yo omukazi wabakuwa takuwa gamambu nkuwadde musajja wange onyumira nkwagala obulamu bwange kankuwore $5,000,000 yongereza okwo okitegedde katoli yampa $5,000,000 nengamba mukama Katonda webale nnyo omulala nampa obusatu omulala nampa obuna oli nampa obubiri ekito okitegeera nange nengattagatta nengamba kankajjeyo nange nengenda mu bondi nengamba wadde kanvuga kaliddeko naye era market siweerye parkings togibalaga baleke sagala postinga bintu byange ku mitimbagano bayinza okuba ate abalala bayinza okuyaaya sagala postinga bintu kati embeera ey'okunyenya ejjita saidi eno okubaganda bannaffe yo toyitayo abaganda bannaffe bakazi balungi nnyo bakazi bampisa naye bambi obuzibu obuliwo nakebera naye nga tekiggwa bakanya kolima bukolimi kyonkoze oli kiraba bali kikola omwana gwe okinkoze naye mu nnaku 3 bakolima bukolimi nobanga yalumbye olutalo nate bambi bino byo tebifaayo era n'omukolako obo cheating n'omukolako bakavive kyonkoze naye musajja gwe tobe bandi badego wandijukide byemabiga kale nze kankwesonyo mu nnaku 2 nga abo tebalemera ku nsonga mu nnaku 3 ng'omukubire simu nsonyo nga muddawo naye omuganda kyabayogedde kiba kijje yakutuukako musajja gwe kyonkoze nze nangonzi tonda banga ojja kukiraba mpozi nga mama wange siye nabunya kimala ne kibeera abaganda bakolima bitero tuukirira abasinga wadde nange ndi muganda abaganda ate nga batabbu wadde nange ndi muganda naye abantu abo kakati DJ Kaweesi mu bidongo bino otera okuba nduza sound n'ogenda okukyakala mu just mbikolera ddala kakati togendangako mu ndongo n'otegula okutegula ki okutegedde kwenjogera okutegula ebyana nga kiri kye nakugambye nti kifaananyi kibakulabiramu nga kiri kati munnange olyose n'oyogera ekintu ekyo lumu tugenda tufuna embaga ebutambala eyo njukira mu buloje nali nabeera bagenda bafuna embaga bankubira owaye jangu tuyambo jo tugire gundi mukwano gwo wa boda agenda kuwasa tuyambo je bambi obere DJ konze mukama Katonda sijja gano omukisa gubaguze gukozese nange ntuuka kubwa DJ bankwasa ekintu jukira omukolo gwali gwa kwanjula nayambala bulungi ekanzu yange ne kooti yange nemba smart bulungi nnyo akavidi nekatsala bulungi nnyo nenga n'omugole bambi omugole omukyala ebiroozo byonna tabitadde ku mwami we azire n'ebiroozo bimuli ku DJ omugole enyini omugole omukazi kiyo kinagambye oba mu mafuta kinagendiko simanyi omusajja akuliwako amazzi ga mukisa omusajja Suna Ben yanteekako omukisa okuva yayogera ekigambo ekyo ndi mirembe gye simanyi nakumanya ati omukazi omugole nga omugole yenna ali bwati nga buli kintu kye bagamba kikolera mu dakiika nga nkikolera mu speed ne bagamba atono gwe sono okubeera DJ w'omukolo buno najo kyakala wendiweza emyaka nga 35 kwana nja kuwasa obudde buno ndaba bangi ate oyagala obudde buno ngende mpase omwana w'abandi mmuteeke ewaka adde mugambo bakati ali luddawa oba aliwo nga ate ndi mubalala atandikana okugobera nkyalaba bangi ate balwanira ne ku mulimu gwange wenkolera ne balwana obulwani bajja ne beekubirawo kugambye ekiri wali simanyi kiki ne balwana moto amasanyalaze mangi simanyi oba kiki
kakati lije kawesa wali ofunye ko obudde like Suna Ben wakamu meeting emirundi emeka physically face to face Suna Ben nakamu meeting emirundi egisukka mu mukaaga mu mukaaga wana mu meeting ko wano ku show walo no nakulo yagenda ko kewabwe mu kyalo yali Christmas oba ya nerabiddemuko ne mbera hokko naye nenze sagala nnyo bintu bya kamera sibyagala nnyo nze simanyi nange lwaki sibyagala nnyo nenga Suna Ben mbera nnyo naye kati mwali mufunye mukadina mwenna sifunangako budde bufuna dina na Suna Ben olwensonga simunoonyaako ntotera nnyo munoonya olwensonga nti Suna Ben ali wala ate nange gye ndi wala naye kirungi kasita twewuliza ku ssimu waaye gyebaleko era ne Kanoni wabazze ŋŋendayo ebutambala wabazze ŋŋendayo kati kwegamba waliwo ne yali egundi eyo egundi eno bayitayo wa Sembabule naliyo kati kwegamba mpozi gamba gwo mulumba singa abazze mulumba ate nekira waaye gyebaleko wamma posta ze batimbe zino dala kituufu onojja kwendi baba totya kwendi kwendi katate munono mbazira tone ye mwali musisinkanye anko mbazira simuyinako buzibu bwonna simusinkananga hokko simusinkananga hokko segeza shows notulusanga Suna Ben tebatera kubanga bazze babi olusi babona naye nga omanyi nti gwe vibe yeri nga ono gamba mbu obudde buno oyina abaana for example oyina abaana bana bonna obaagala naye ate mulimu omwana gundi oli oba nfunye bulungi sigambe mbu anko Tone simwagala mwagala naye ate Suna Ben yagenda wala Suna Ben ampa obudde Suna Ben alina ebintu byanyinyonnyola ku bikwatagana ku nsi bwetambula nembiraba neeyisa mu bantu tokola kino olina okuba omuntu okitegeera nekiraba kati obudde buno mbiraba era Suna Ben alina akantu ke yaŋŋamba nga nakamusingana omundi ogwogwange ogwokuna yaŋŋamba naye kati gwe obudde buno gola blaza tolanga wakajja mu kyalo eyo naye bangi abakwegomba kati gwe obudde buno wadde akalimu kookola olabanga akatonotono fuba olabanga okanyweza ojja kulaba kaadi ze banaakuwa bannange era omusajja alinga eyandagula bampa kaadi bambi obudde buno jjajja bange yafa 19 kaadi yino badde nsaba obeewo bambi obudde buno taata bange agenda kunoba ne maama badde nsaba obeewo bambi obudde buno tulina olumbe badde nsaba obeewo kaadi ze bampa kwegamba omusajja alinga omulaguzi gyendi kyeyaŋŋamba kyekyo kola sente weeyise bulungi bantu ojja kulaba obudde buno era mbiraba yali takolima bukolimi yali andaga nsi bwetambula akulambika n'ekibuzo kye njagala okubuuza kiri fane n'enkakaso osobola okufuna ansa yakyo ku bakyala bano abanyarwanda baati gwe bamanyi bulungi bano abaffe bano abaganda ki ekyenjawulo ekiriwo ekyo kibasinga osudiya ekiri awo wakati abantu abo abanalwanda n'abanankole ekyenjawulo banange abanalwanda mwenna gye muli n'abanankole mwenna gye muli mbaagala nnyo sibatyobodde wabula bino tuli mu mboozi mbatumiddeko mwenna abakyala n'abaami ate oba oyogera amazima kituufu essebo nze omanyi njogera reality n'abaganda mwenna gye muli mbatumiddeko mbaagala nnyo sibatyobodde wabula tuli mu mboozi kumanya bifa mu nsi kati enjawulo eri wakati w'abanalwanda oba abanankole n'abaganda abaganda tulina empisa omuganda omuwa katono n'asiima omuganda ebirala ebirungi bingi ebiri ku muganda obimanyi abantu abo obuzibu bwabwe buli bumu bansonyiwe kyenjogedde siri mu bavuma tebalina mpisa naye Mukama yabatonda mu kisenge bazibu bakambwe nnyo bazibu kabaddiremu abakyala abanalwanda n'abanankole mu kisenge muli bazibu sigamba bazibu muba bakuba mu nsonga za Buganda ozitegedde kiriya nnyo ate osanga nga okitegedde TV kuliko abaana baffe abalaba osanga nga butidda kiriya aba bazibu abo abantu n'abaffe abaganda babina bakwa munaye temubeera kakunywa temuba okitegedde enkalamata temuba okanyagira atonkalabula nawe onkalabulabuzi okitegedde engezaako okwogera ensonga lwaki mulemera nnyo okusaidi tulemera nnyo ku saidi eyo naye ng'ekyo kikkubira nnyo sitibanga kubimu ku bisheeshe ebyo ebanga bye bisheeshe ebyo mukazi agira alinda ono tantawanya mukyali ku sho oluseke lunaakwata oba bakanyuga bakanyuge oluseke lujja kukwata mateeka ate lwakwata dda jjukira ono ensonga wezikwasaganya obulungi kino kinyumizaako kiri kinnagundi kati ne kinnagundi nayo kinyumizaako bangamba omuvubuka oyo kino nakino okitegeera ofuna connection connection ogifuna mu nsonga zazo mubaamu connection kituufu
bali akuyunga mu chana ekyo jukira kati oliye abanyumiza mukwano gwe nga ate bo benyumiza abegwange you rose atina chifude chifuko bati ko sirungi dishwera kumanyo kati yaba bambi abamanyalo anyumiza mune kumbere mune bambi nayagala ate jukira bambi abakyala banje ababeera mu nsi tebatuuka gye balaga abasajja tu abamu nsonyiwa n'okugenda eno wadde si gye tubadde abakyala bangi abali mu nsi we bafuna abasajja tebabatuusa mu ngendo gye balaga ngezaako obikkako otegedde abasajja abamu tufa ku okitegedde kyandira chipusi zange gundi obukoko bwange naye nga si bwe kiba naye nga munaye omuntu kasita omukwata empolo bulungi era nze nenfunayo kati ebyo ebyana byammwe ebyekampala eyo tekinta obulwadde bungi naye nze ntasikulumbagana nga simaze kgenda ku musaayi naawe kasita mmanya waaye ngaani alumbira kasita mmanya mbu obudde buno kinkubye kaa tugende ku musaayi woba oganye omusaayi waliwo omugwe nafunako ko kyali kirungi naye nkigamba tugende ku musaayi mu musaayi nze ebyomusaayi byantama nti byebyo byabinaba teyaddamu kusaddamu namula esimu n'agijjako neŋŋamba ono nduwonye wemba naakakufuna nga mmanyi oli mupya tusooka kuva ku musaayi si ddwaliro limu lyokka mbu tikiribayi enkya tusinkana malwaliro ngaaga wa newagundi awo manya results kaza zifuluma nga kiriya ng'obudde tutegeka obulemundu weneeseka okalakata kintu kyo kati ekifaananyi kyo kino ky'olimu birungo ki by'osuubye okyongeramu mu maaso eyo ku sayidi kyebirungo ku sayidi yagita oba ey'ebinyanyanyanya kuba ndongo waliwo ekipya ky'osuubira okugattamu mu brand yo olabike nti at least mukulu wo wanaagirira nti awaayo ayabise nga wooli ekipya gyekiri fine era sisobola kunyigaga mambo oba olw'okuba mbu oyogedde ku kyokwabika kuba nange nkimanyi time ebaawo omuntu abaako ne time n'akolerako byakolera very good kati nange obudde buno kyendiko lwakuba nze nga bwe nnakunyonyodde mu ntandikwa saagala postinga bintu bye simanyi nange lwaki naye saagala kupostinga saagala nnyo postinga bintu naye nga ekyenjawulo obudde bwonna kijja kuba waliwo n'ennaku ezo nagendako ku leediyo gye nali ŋŋenda waliwo abaami abampita bantuukirira ku mulimu ne baŋŋamba suuna beni gyebaleko konze kale ssebo nammwe mugyebaleko obulamu bugamba ki nga nkulaba ng'omukambwe tolina buzibu konze siina buzibu muzeeyi wangi ssebo bakutulagiridde muno mu kitundu mwoli wamma muganda wa suuna beni ky'omulala ali mukonze era ndi munzekka osobola okunoonyaako ko omusajja wa leediyo gye sigenda kwogera naŋŋamba tubadde twagala kuwa kalimu konze akalimu kaaki kalimu twagala kukola ku leediyo naye oba onoobisobola konze neŋŋamba omusajja buli kintu kyonna teri kitasoboka n'oyo gwe twegomba amanyi naye yayiga kiyige teri azaalibwa amanyi kintu kati omusajja munnaye nga mmanyi munnaye oba bayaye bantiizinga era process gye nkyalimu lwakuba ekyali mu secret saagadde gisaasanya mu public gamba mbwe nze gundi yampita ku leediyo gundi kikyali mu process naye one time ojja kundabira awo nga kubidde akasimu gamba waaye genda ku leediyo gundi nazze kwendi kati ekyo ebanga kivumita kibanga kirungi ku side yo mu kifaananyi ekyo kati birungi ki ebirala ebiri awo biwaakafuna sofa mujjeko n'ebikyala biri ebirungi byenakafuna mu binyaanya ebyo kambiyite binyaanya ebirungi byenakafunamu mukama yannyamba obupoloti bombo olina obusukka mu busatu kirungi ekyo wadde butono nnyo naye mu ssente z'e Uganda nga bw'ozimanyi ennaku zino mu poloti mbulina obusukka mu busatu era ekyo kyoli tokyevuma sikyevuma era kisobola nagamba bannaye mukama katonda nze bakikindi bubi siri bulungi nnyo siri bubi nnyo ndi awo ndi nti ku minzaani eri bweti amiina kakati kati waliwo twali abavubuka bangi nnyo nga bolusi bafanya ekifaananyi si Luganda nga banyo bafaananyemu basereebu olinza omumusanga waliwo omuvubuka kati yali ku mitimbaganoko ng'afaana Kenzo webityo ne waakuba abamu bajjira mu kifaananyi ekyokweyita muganda wa gundi
oba alusi n'agamba najja mu mbeera eyagala okulippira okuyita kulippira oba onfuna kati bubaka ki bwenzo sindikira abantu abo because kati gwe mu kufaana Sona Ben waliwo ebirungi gwe byofuniddemu era winengeji wa kizimbamu n'omu meetinga kati njagala otangazeemu ku bantu abo ng'oleo oli gyali afaanana omuntu oyo oba serebu yenna ayinza kubala atya era kitu yateekeddwa okukola abe ng'afunamu ekyo kyali. Okay, kati kye obubaka bwe nnyinza okugamba abakyala oba abaami abali eyo nga mufaanagana ba serebu mu ndabika ne mu mannya fine ffenna twagala okutambulako ne ba serebu era ffenna twagala okuba ba celebrity naye bambi kye mbasaba abaami oba abakyala bw'omanya mb'ofaanana gundi soko funayo ka time osoko yogeremukko naye olaba nga biganye ate todda ku mitimbagano gambo nze ndi muganda wa gundi nedde be tobikola soko omunoonyeeko ko mu free time nga sibya kamera sibyaki olaba nga gundi oyo kituufu ddala takwewadde mute tambuza obulamu bwe mute tolemera ku bantu kati nga nange bwe nakunyonyodde wali mu ntandikwa Sona Ben singa nali siina nnyo byakukola nga abalala nandyesibye ku Sona Ben nali ndi muganda wo taata woyo omune wange tufaanagana mama oyo nagamba nedda nina ebyokukola Sona Ben mwagala ng'omuntu ate n'ekirala ampa obudde ne tunyumya ne tuseka ekyo nze kimmala ne oba tompadde ssente zo nompa tayimu yo nange n'owulizaawo ku ndowooza yange nompa bulamu kimmala so kyekyo tekyetaaga kwesimba nnyo ku bantu abantu balina ebizibu byabwe osobola olaba serebu for example ng'ali eyo baani oba mukazi oba musajja naye nga naye alina ebimutawaanya ate gwe n'ojja n'omwetuumako omuswaza mu kamera mbu ndi mugandawo tekiba kirungi kwesiba ku muntu oyo kiba kitaaga oba takuwadde vibe mute ize gwe mute gwe kola ebikuzimba nawe noonya kaaliyayo abaka babufunye bulungi kakati n'ekirala kakati ewantu eno gy'owangaalira buzibu ki bw'osinga osanga naddala mu kuba nga olabikira mu mbeera ey'obwa serebu ekyo kimu ekirala bakulabira mu mbeera ya Sona Ben mu kuba mu kifaananyi kye kati buzibu ki gwe bw'osinga osanga mu bulamu obwa bulijjo ekituufu kya byonna kanjogera amazima manyinze ndi w'amazima sirina buzibu bwensinkana mu kino abula mpuliramu ate ssanyu na mirembe kuba obudde buno ne babaawo emikolo gye bategese kaalo kwendi oba mbaga oba kyo oba ki banne bagamba Sona Ben wuuyo muganda wa Sona Ben wuuyo okitegeera kwegamba siina buzibu bwensanga nakugamba oba nsanga kino na kino namu challenge sirina mukama mwebazako kimu oba mafuta oba Sona Ben gwe wagampa yonna gy'oli muganda wange wanta sirina buzibu bwonna bwensanga sirina gamba mbu okumpita gundi nfuna obuzibu buno abula ekirungi kyenfunamu abanda beeyo bagamba mbu muganda wa Sona Ben bwe mwaba asembera ayagala ddala kituufu akakase ddala kituufu yoyo abamu ne beegomba n'okukukwatako muganda wa Sona Ben ate naddala abo bamanyi be basinga bannanga baluganda ayogeranga ye okitegeera enfaanana kwegamba kyekyo kakati anti waliwo embeera etera obaawo kati ngobeera mu kitundu wakola nga serebu oli agamba kati ate ku kikomanda akolawo kyawe olusi ate kati wakyali eno waffe mu Tonninye ebyo totera bisinkana ebyo mu mbeera wakyadde atambulira ku booda oli blessed wafunamu akamotoka njoya mu mbeera eri nga tonnakafuna kale kati nze nga nze era eyo mu bikomando sigwayo mu Tonninnyira sigwayo amazzi gendimu nagakunnyonnyodde sobola kulaajana ne ngamba nange kino ng'ate abavujjirizi gye bali ekyo kitegeera benkolera emirimu ekitegeeza oli muvubuka mukozi ndi muvubuka mupambanyi neetuusaako kyonna kyenjagala wadde siri bulungi naye ndi musajja mupambanyi oba tuteko obudde n'obuuza mukadde ne mukadde nga nfaanana nnyo ekisajja ekyo maama wange sifunanga maama wange namubuuzaako kkojjukira maama mukadde tabitegeera kati lumu mutwalira ka TV ewaka chance enkwata lwali lwa mukaaga ne ngamba ne kambendeko kokka ewaka eno nange Sona Ben is it yali Friday Saturday yaliko kubukedde ne mugamba maama olaba omusajja oyo mulaba mwatu mupaanaganye jukira maama wange bambi maama wange love you na joli jukira ambi mukazi watwalina mu kumalibu kati bambi n'agamba
ngalinga muganda mupanaganye ye no mulabi nemviri mutalaje egimu mupanagana kwegamba nye mukadde bamitamanyi bigenda mu maaso mwe binyanyanya tabimanyi nenga yamula ku TV naga mufanaganye ngalinga muganda wo ebimera byonna gyokola naye mukama atonda kyekyo munnaye kakati bane abatulaba tuline DJ Kawes DJ Kawes ono gomulaba musajja asangibwa eno gye bayite Gomba ku kalo ke bayita Kifampa era aleke afaananya ddala omusajja Suna Ben era buli mutuuka ko face to face era gonna ayagala omulaba kayagala omutuukako wali oyisobola okuyita munze oba munoonyako ku mitimbagano kwali by the way ku TikTok osoteekamu ku TikTok osobola okusaamu DJ Kawesa team Suna Ben ebifaananyi tebiriyo bingi olw'ensonga nakunyonyodde nze nganze sagala postinga simanyi lwaki naye sikyagala naye ffe aba Brown Skin Events tusobola okutuusaawo lwaki nedda omusajja ono osobola actually munakatemba mulungi ate ekirala ali multi talented nti alimu ebintu bingi DJ munakatemba actually asobola presentinga okulya ddala ku radio ma TV biki ekitegeeza opportunity nejja kuno obudde nagamba why TV kize nga mwe kiri kisobola nogana nga mutuufu wayo kyagala akalo kana akalo matendo koyagala ennyo okabulira akalo matendo omanti omukisa gusanga yetegese ekitufu kya naliziki webeze nga Allah agirese ndi mwetegefu tambula nayo kwe birungi mu nsi tebibera wamu ebirungi bibera mu buli kitundu bibera mu kiva mu neesayo ebirungi biba wonna togamba mbolo okuba wenna ave Gomba nedda nja kuba nedda kitufu emikwano gye Gomba bogireseewo nade gyo gigenda kuba tegivuddeewo emikwano gyo gisigalawo naye yonna gy'onoolaga ojja funa emikwano omukisa nga guzza alhamdulillah ngwaniriza kakati n'ekirala okkiriziganya n'eŋŋamba egamba nti nno nti omuntu ku kyalo kwakulidde kuba kati gwe kulabye okukuzuula nti Suna Ben omufaanano tewali ku kyalo kwozaalibwa kakati gwe okkiriziganya n'enjogera nti omuntu ku kyalo kwakulidde yeetaaga aveeko atambulemu omukisa gyeggule ekyo nkikkiriza bulungi okuleka ng'obadde kimu ku bibiri omuntu okubeera ku kyalo kyozaalwa n'okulirako n'owangaalirwako okuleka mpozi ng'oli mulogo nnyo ekyokubiri ng'oli musabi nnyo oyinza okuba ng'oli mulogo nnyo nga totambaalwa oyinza okuba ng'oli musabi nnyo Katonda nga totambaalwa naye kiba kirungi omuntu yenna n'ava ku kyalo kwe yakulira n'atambulako ko n'anoonya ku riziki asobole okwezuula kati obudde buno nze mbadde simanyi nti gy'oli nali simanyi mbu gy'oli naye olw'enneeyisa yange n'embeera zo ne tukwatagana ne tufuuka ba mukwano Suna Ben nali simanyi mbu mu nsi gy'ali twakwatagana ne tubeera ba mukwano lwa neeyisa kitegeeza nti omuntu obeera ku kyalo kyo tolaba mbu ensi ekomyawo ensi ekyatambula kakati ng'oggyeko Suna Ben mu bantu b'osinga okwagala era baserebu b'osinga okwagala serebu kyawo omulala baserebu kyawo abalala mutuufu bwe wandiyagadde osisinkanako era bw'oyagala nga ggwe abantu bensinga okwagala obulamu bwange bwonna nga ne bwe bammere nsobola okumala wiiki nga sigiridde ngambemu bamuyita Suna Ben mutabani wa mukyala Kayondo n'antagwa bwomi ng'akakuba akagenda mu loogi omusajja akulaba kyala kojja w'e Kampala oyo Suna Ben mwagala obulamu bwange bwonna namba 2 mu bantu bensinga okwagala eyampaako omukisa naye nembeerako ko naye era nga ambasada wa Big Talent yamuntuusaako bamuyita Edirisa Musuuza Edi Kenzo njagala nnyo ne Kenzo naye mwagala nnyo namumitinzeeko Kenzo namumitingako Kesemba ambasada Big Talent era yamuntuusaako nagenda ne mugamba ambasada bannaye Kenzo ono nkozo entumula nangane edda gwoli mwana wakkaala ate tolina mizeeze tolina ngalo bwe sirika kakkana beeraawo konze ne ngamba mbeere wano mama nalindi awo ngampita nanga kati soko je antwala nkwata mu bugalo bwa Kenzo oba yesiiga biki obugalo buweweera bulinga ki mpozi owokusatu gwenjagala osinkana ye David Lutalo be bantu benjagala abo basatu abakolera n'abalala mbaagala sina muntu gwempalana naye abo be bantu bempulira ku mutima benjagala David Lutalo yosinga mwagala ku kyokusenga David Lutalo kyensinga omwagalako kiri kimu kanyambalira bu fitting nawade nange byange fulumira mbufunzi ankubira obukumba buli bwenjagala si bino ebikumba bino ebinene akuba bu fitting naye ngezaako bugira ndozo obulaba wadde si bya bei nnyo naye era at least
nero onyirira era obufuma era bukunyumya emu esinga 0 weewaawo oyina akataleke kakonna akataleke kakonna oli mutuufu kambuuza mbadde nakaleseeyo bannange mwenna abatulaba abakyala n'abaami Katemba nga bwe mbagambye ni musajja Munnakatemba ne ku mikolo mpangisibwa okkaaba ndi muzibu lwakuba twadde twakibuuse ndi muzibu waliwo n'omukolo oterogera ku mikolo n'ogira omugagga yafa eyo egundi sayidi zeeyo ng'ekisozi ku faamu ya muzeeyi Museveni sayidi eyo waliwo omugagga yafa sijja mwogera linnya kati baba bali awo mpulira boogera iba naye singa tufuna bannanga bagirayo nayo ejjukira nga omanya abagagga babeeraawo tebaziika neeyisa yabwe ogimanya nze ate namalayo kitegeera munnaye mpulira bakasitoma oli azangambye nkyajingira kasimu kange nabo batunaabafuna kunze abakibe munoonya kino nakino konze ne mbagamba wendi ko omusajja nange awagwe tobisobola gwali smart bwoto ne mugagwe kakkana wendi nakwata omukolo nagwanaamiriza wonna ndi muzibu nkugambye ndi muzibu maama ndi muzibu nefula ng'omuzimu gwe gukubye bwegute bampe so kyekyo bannange tewali kati ate obwakatumwa ku mikolo amazina go sigamanyi bulungi jukira mwamu speed nga wongira mu kobola awo simanyiwo bulungi go ge mazima so aneetaaze yonna munnange oba oli mukyala oba oli mwami mulimu ebikyala ebinda bye ne binneegomba bambi bamnyabo okuneegomba muli batuufu nanze nga tolina wano tosembera gyendi aneetaaze yonna gy'oli ennamba y'essimu nzikirizo giba buba ennamba y'essimu yange eri 075 45 88 44 yenze DJ Kaweesa ekifampa mugomba omusajja afaana Suna Beni mukama abampeera omukisa less watyo DJ Kaweesa gwe tubadde naye wano ku Bouncing event sinanga ashimwe MC musajja tumunoonyeza tujja kuba tumweyongeza party tufe tusinzira ku feedback mmwe gye mutuwa fuko tukusinzira ne tugamba why katubaleetera omuntu omusajja ono tumaze baa tumunoonya naye si mwangu wakufuna naye tumaze ne tumufuna finally era njagala kabanyumire naye nga kyemuba muteerabira bagala batangazaamu ku by'abakyala nabyo ngukola n'ogwo omulimu bannaye mirimu nina mingi oba ogwa kkojja ngusobolera ddala naddala mu abakyala mulimu bambi abakyala bateefaako babeereeyo naye nga teyeefaako ngusobolera ddala ndi muzibu kale kakati tubaniza tweyanza nnyo mwebale kutulaba mwebale kutwagala subscribinga sharinga teweerabira twagala nnyo tubaagalira ddala